naye ekifaananyi kasita kivaayo ng'embwa eruma bendera ne bw'okola otya kiba tekikyali kya bulijjo mu crowd control. Oba tebaagi training. Kiba kivudde oba baagi training oba tebaagi training. Because embwa ya police tolaba nsonga lwaki yandibadde eruma bendera. Erina okuba ng'eri training. Kasita ekifaananyi ekyo kivaayo oba kibadde kitya oba kibadde kitya. Kitegeeza nti kiba negative kuggwe. Ali mu bukulembeze. Yes. Kiba negative kuggwe. So ebintu ebyo tulina okubiraba nti kikosa nnyo oludda oluli mu government okusinga oludda oluvuganya. Okay. Kale, olunaku olwaleero amawulire mangi munzikirize nga bayisizeemuko ate nzije nga bawe mu bujjuvu. Akabenje emmotoka ya gavumenti eremeredde omugoba waayo okakana ng'eyingidde ekizimbe ku kkubo okubadde ne lodge omubadde muli abaagalana abeesanyusa. Ngenda kuwankuwa details ku nsonga eyo. Then President Museveni akatambi ku street ng'agenda maaso n'okuba nti avumirira NUP abagironda kyekigenda maaso n'okubabonyabonya nga abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bavumirira ebikolwa by'okwogera ekiro eri abalonzi. Kakati obutambi obwo tugenda kubeera nga nabwo tubunnyonnyoka. Mukulu Simon Mujenyi byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda yeetemye engalike olunaku olw'eggulo yakinogaanyiza bulungi ku nsonga ya protest vote. Kakati mulabika mwamasinziza amaanyi nga muli bakuuma akalulu kammwe. Details mu story ngenda kuba nzikuwa ye General Nalweyiso naye yavuddeyo n'aba nga ayogera ku nsonga y'emyaka egijje okusaako n'emyaka gy'abakulu banne. Okusinziira ku General Nalweyiso agamba ku myaka 71 Mukama gy'amutadde ku duniya yeewuunya bwewuunya ye bw'aba asobola okwerabira olwo mukulu munne gwaweereza mu gavumenti eno ow'ekinaana amusingira ddala emyaka 10. Offices z'ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu eby'eggulu zimenyeddwa we bukeeredde olunaku olwaleero nga ebimu ku ebyo ebikozesebwa mu office eno munda ne wabweru byonooneddwa, naye kigambibwa nti mu abo abakoze ekikolwa kino ate kubaddeko n'ab'ebyokwerinda. Ye Vice President wa Buganda omukulu ategerekeka nga Muwanga Kivumbi Honorable bw'omulabako tosobola kukikkiriza nti ye abategeera obulungi kakalake omusajja bw'atyo bwafaananye. Yes, obulumi obuli mu bantu bubaleetedde okuyingira street okutandika okuprintinga enjiri oba okutandika okugamba bannaabwe okubaliisa ekigambo okubalaga engeri eggwanga gye lirina okutambula. Njagala tuwulire obulumi obuli mu bantu na kiki kye busobodde okubatuusaako gwe wenna atategeera effect ya Kyagulanyi Ssentamu okuba nti ayingira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Nagasingako kaawo mangi gengenda okubeera nga nkugaziyiza nzikiriza neetolole mu katini nnyo bwe nti ate bwenkomawo nzije Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwa eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru wa ggwanga nga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa. Ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku. Ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali mu katambi ako si mulala okuleka omukulembeze w'eggwanga
Mwami Yoweri Kaguta Museveni obufu bwe bumu ebigambo ebirimu byakozeseza oba byakozesa okwogera eri abantu byali binoonya kalulu ku side ye. Ekyo nze naawe tukkiriza bwenkera ku makya n'enjogera ebigambo ebitali birungi eri opponent wange kitegeeza neesiiga kazigo nze ng'abyogedde. So according ku bigambo ebiri mu katambi ako byoleka kate oba biwulikika kyere nti president yali yeekungira buwagizi oba yali yeesabira buganzi eri abantu. Naye essaawa mwe yali asabira obuganzi size essaawa oba oliawo ezaali ennungi oba essaawa entuufu okukuyega okusabirawo obuganzi zaali zisukkulumye ku ssaawa oba oliawo 12 amateeka ga kakiiko k'ebyokulonda kwe gaalitandise kwe gaalikomye okulungamya oyo yenna aba yeegwanyiza entebe yonna. Naye mbajjukiza temwewuunya nnyo lwaki ye aba asobola okukola ekintu bwe kityo. Akakiiko k'ebyokulonda amateeka ge kaateekawo ayogerera poliisi mu ggwanga Kituma Rusoke yavaayo n'ategeeza nti agamu ku mateeka tegakwata pulezidenti olw'ensonga akyali mu ntebe y'eggwanga newankubadde incumbent naye akyali mu ntebe ya ggwanga akyali pulezidenti. So kati amateeka agamu temwewuunya kubanga gakwata abalala ng'ate ye n'abantu be oba ne ttiimu ye amateeka ago tegabakolako oba tegabakwatako mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo ng'abalala tebasobola kuyimirira kiro kubaako bantu baabwe bigambo bye babagamba. Electoral Commission netavaayo ku makya, poliisi netavaayo kuyisa kiwandiiko nga oludda olulala bwe lumenya amateeka bwe lusussa mu ssaawa ezikkirizibwa mu campaign bwe bagenda maaso n'okuyisa ebivulu processions. So biri ebyateekebwawo bikwata bano abatali incumbent tegamukwata amateeka ago olw'ensonga ye mukulembeze w'eggwanga. Kale bwe nvaayo eyo mugenda kunzikiriza omukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda Simon Mujenyi Byabakama yavuddeyo olunaku olw'eggulo maybe ne yeekuba engalike. Lwaki ngambye oba oliawo oluvannyuma lwo meeting oba oluvannyuma lw'okufunamu olutuula wakati we ne ba presidential candidates ba agency baabwe abagenze kakiiko k'ebyokulonda okubaako obumulumulu oba ensonga ez'enjawulo ze bajjawo bano abakiikiridde ba presidential candidates nga balina okutwalayo ebibaluma then n'akakiiko k'ebyokulonda kabeeko response gikakola at the same time meeting eyo ng'erimu n'abakuumaddembe oba ng'erimu n'abakulu abatwala police mu mbeera y'okuba nti bazza report oba nga bafuna feedback okuva mu bantu be ba protectinga. Now story eno credit ngenda kusooka giwa Spark TV eyakoze eggulire lino lya ddakiika 5 naye mugenda kunzikiriza menye story nga bwe yakoleddwa. Okusinziira ku story eno eyoleka kaate ojja kujjako gundi yaffe tuwe credit bannannyini story. Yes, story eno eraga era ekakasa ebigambo bya akulira akakiiko k'ebyokulonda nti ebigambo byegamba bannayuganda oba bannansi nti tebageza ne basigala ku polling stations nga bamaze okuba akalulu kaabwe. Yabyogera nga tebiri mu context ya constitution oba nga tebiriimu mu buwandiike mu kusemateeka. Naye ate abantu abagamba nti tukuma akalulu kaffe bo bakyogera nga basinziira ku mateeka section ya 31 kiki kyegamba. Kakati bo ng'abakulu aba security n'abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda ebigambo bye bagamba abantu okuva ku polling station nga bamaze okuba akalulu tebalina kweteeka kwe beesigama oba kwe babyesigamya. Nsaba otuzanyire story ya Spark TV nga bwe bagikoze tugiwadde eddakiika 5 tugiwulirize. Yes, bagituwe. Ensangi zino ebikolwa byabyo by'okwerinda naddala mu kampeyini zaakwatidde ekibiina ki National Unity Platform Bendera birese buli muntu nga yeebuuza oba ddala zino zikyali kampeyini oba lyafuuka ddwaniro. Abantu ab'enjawulo bavudde ne bavumirira ebikolwa bino okuli n'ekibiina ekitaba enzikiriza mu ggwanga ki Interreligious Council of Uganda nga beebuuza lwaki akakiiko k'ebyokulonda keefudde kyesirikidde ng'obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso mu kalulu.
Kati olwalira akakiiko k'ebyokulonda kyadda kikavuddemu omwasi ku nsonga eno mu lukiiko akakiiko lwe kabaddemu n'abakiikiridde abeegwanyiza ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga okulaba butya kampeyini bwe zitambudde omwezi oguwedde. Byabakama asinzidde mu lukiiko luno n'avumirira ebikolwa by'effujjo ebiza ebirabikira mu campaigns naddala ezaakwatidde ekibiina ki National Unity Platform Bendera omuntu omu bwe yatuuka n'okulugulamu obulamu. Aba ebyennyamiza nga okufa kw'omuntu emivuyo egigenze kati gitandise okulabika mu kulonda mu campaigns netugamba ebintu ebyo netubivumira netugamba. Ono era asinzidde wano n'ali ebigambo bye byazzaayogera nti teri muntu yenna akkirizibwa kusigala walonderwa mbwakuuma kalulu nga bw'ateereddwa ku nninga annyonnyole kino wakisimbuliza mu tteeka nga tekiriimu n'ategeeza nga abantu bwe bakkirizibwa okusigala mu bifo. Yes. Bakugambye nti mu lukiiko olubaddemu security n'abakiikiridde ba presidential candidacy batadde bano abakiikiridde ba presidential candidacy batadde Simon Mugenyi Byabakama ne banne abakulira security ku nninga babannyonnyola etteeka ki mwe basinziira okugaana bannayuganda okulonda akalulu kaabwe ne basigalawo ne bakakuuma. Etteeka balitaganjudde oluvannyuma lw'okuteekebwa ennyo ku nninga akulira akakiiko k'ebyokulonda ne bimubula era nakkiriza n'agamba you know what ekyo ndowooza kyansunye kyandidde gattako story eyo. Awalondebwa kasita babeera mu mita 2 mu mateeka etteeka ligamba nti omulonzi yenna bw'aba amaze okukuba kalulu akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku meezi eri Benson weebeera. Amateeka omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda agamanyi bulungi. Ekyo kye nabagamba luli nti tetwefuula nnyo ffe bannansi abamanyi amateeka okugajjukiza bannannyini kugakola bannannyini kugateekesa mu nkola n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Wabula bo bwe babeera balina kye baagala bakola ndowooza yaabwe. Tebakola buwandiike obuli mu ssemateeka kikiye kyayogera. Kakati omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda omwami Byabakama akonfaminze nti etteeka mweriri era kubuulira na distance ki gy'olina okubeeramu oba okuyimiriramu oba okutuula okkirizibwa okuyimirira oba okkirizibwa n'okutuula. Naye ye bulijjo mu bigambo by'akozesa mu bukambo oba mu lulimi oluliko n'obukambo enswagiro akugamba era agamba bannansi nti tebakkirizibwa kusigalawo ku polling station naye nga talina tteeka lya kootinga era takubuulira tteeka eryo ligamba litya. Kakati atakulaga bannayuganda bo kye basitikinzeeko ba kye bayimiriddeko kyo kirina etteeka erikibaakinga era kwe lyesigama. Tugende mu maaso ne story. Etteeka likkirizibwa omuntu yenna okusigala awalondebwa n'akuuma akalulu ke waliwo abatagenda kukkirizibwa. Yadde ate alina okukwatibwa oyo ajanga yambadde ettaaga ng'agamba nti nze voter protector wa candidate wange, nze ayambadde jaketi agamba nze ndi voter protector. Amateeka oyo tamanyiddwa bassebo bannyabo. Akulira akakiiko k'ebyokulonda akugamba etteeka likkiriza omuntu okujja n'alonda n'asigalawo naye waliwo etteeka be ligaana okujja okubeera ku polling station. Yes, nakibasomera waggulu mu section eyo yennyini eya 31 mu tteeka eryo oba mu constitution kyegamba kugamba mu kawaayiro akookusatu because kana akawaayiro akookuna ke kakuwa ekyagaanya oba omwagaanya ogusigala ku polling station ng'omaze okuba akalulu. Naye etteeka oba section ey'okusatu yo akawaayiro akookusatu kakugamba tokkirizibwa kujja ng'oyambadde engoye eziriko abo b'owagira oba ezikuyega omulala. Tokkirizibwa kukola campaign ku lunaku olwo n'amateeka amalala agakola ki agafaanagana ng'ago. Now omukulu atwala akakiiko, yes thank you, omukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda akukakasiza nti yes wali bw'ojja n'olonda no problem. Kitegeeza protest vote mu bannayuganda egenda kusigala etambula egenda maaso. Amaanyi g'abantu awo gaba gawangudde
banywanyi simanyi mwe mubiraba mutya section yemweyo mu ssemateeka ekukungira ekugaana okubaako byojja nabyo ku lunaku lw'okulonda. Era omukulu Simon Byabaka makyannyonnyodde tokkirizibwa kujja na kintu kiri branded, katugeze t-shirt yange eno ng'eriko simanya mpagira Museveni, simanya jajja kutova ku main, simanya kuchagulanyi kwe siva oba vote Bobi Wine. No. Gwe bwotuuka ku polling station bagenda kukola ki? Kukusuula ettale bakugambe tokkirizibwa kubeera ku polling station eno lwansonga ebyo byebimu kubikozesebwa mu kuyega abalonzi. Kitegeezo ze nomenye etteeka erigamba nti ku lunaku lw'okulonda tewali campaign, gw'oli mu campaigningira ku kifo ewalonderwa, kakati gwe bagenda kukukungira. Ekirala bw'ojja let's say bw'ojja n'akakofiira ka ballet aka people power oba n'ojja ne ballet erimu baji ya NRM, naawe tebagenda kukkiriza kuyingira ku polling station. Lwaki? Oli campaigninga ku lunaku olw'okulonda olutakkirizibwako okukolerako kakuyege. Kakati gwe omukulu Simon Byabakama era ng'ebigambo ebyo byayogera bibaakingibwa ssemateeka bikugaana okujja ku polling station n'olonda oba n'okuuma akalulu k'omuntu amaze okukola ki? Okulonda. But remember, n'atali mulonzi mu tteeka limukkiriza okubeerawo naye n'aleeta akatebe. So omuntu yenna ali eyo yadde si mulonzi tagaanibwa kujja kubeera wantu walonderwa. Kasita abeera 20 meters away n'okweyongerayo nga tali ku booth eno oba tali ku benseni oba ku table eronderwako oba ekubiddwamu akalulu. Eriteeka kye ligamba. Kakati omukulu Simon Byabakama ne banne akulira akakiiko k'ebyokulonda baatudde ne bakibalaabalamu ne banoonya etteeka walayi kwe basobola okwekwata okugaana bannansi okukuuma akalulu kaabwe, ekyamazima nga tewali. Ne basigala nga tebalina option okuleka ate okwongera okusomesa bannansi etteeka lye bamanyi kiki kye likola era ligaana ki ekirala, because ababadde bakootinga etteeka lino nga balitusikirayo abasinga babadde tebasikaayo biki bye bakugaana, babadde basikayo biki ebikkirizibwa. Now mu bigaanibwa byebyo ebyokujja ng'oli well branded eri omuntu gw'ojajjata oba omuntu gw'oyagala. Genda maaso ne story eya Spark TV. Byabakama mu lukiiko luno era ategeezezza nga bwe bayongedde ku bungi bw'ebifo awalondebwa okuva ku 3,468 okudda ku bifo 5,389 n'ekigendera ky'okkendeeza omujjuzo ogw'ebifo awalonderwa. Ogwo mulanga bannayuganda ogumamazizza ebbanga nga mugukaaba. Omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda yategeezezza nti mubadde mwebuuza lwaki obadde obeera wano erweza n'olengera polling station mu kisaawe ate n'omala n'olengera n'eri ebbali w'ekisaawe like aka distance katono nga nawe waliwo polling station, nga bulijjo nebbanga lyoberedde ku kitundu ky'erweza tomanyi nti waliwo polling station. Omanyi polling station yemu ya ku kisaawe, ku kereziya, ku muzikiti n'eba mu kifo ekirala kyonna. Now okusinzira ku population y'eggwanga Uganda oba omuwendo gw'abantu abali mu Uganda n'omuwendo gw'abalonzi okuba nti gweyongeramuko waggulu, akakiiko k'ebyokulonda kagamba kayongera okutondawo ebifo ewalonderwa. Naye waliwo obuzibu bwe tugenda okuwulira mu maaso butya nti byali ebifo 3,468 3,000 just 3,468 ne bongerako okuva ku bifo 3,000 ne bagenda ku bifo 5,800. Kitegeeza polling station ku kyalo kimu zigenda kuba zisukka mu 4. Let's say mu zone emu, sina kyalo wabula mu zone emu. Kwali osobola okusanga zone emu ng'erimu polling station yemu. Kati okusinzira ku kakiiko k'ebyokulonda kagamba kagunjawo bakatondawo ebifo ebirondebwamu polling places ezindala kakati zava ku 3,000 ne zigenda mu 5,800. In fact bakubisa mu bifo ebibaddewo emirundi mingi.
ensonga endala eyinza okuba nga yeyongezesa polling stations zino okuba ennyingi. Waliwo districts ezatondebwawo empya nga districts ezo balina okuzitemera mu polling stations oba balina okuzibagizaawo kigambo kikalubye okubagawo ebifo ebipya ewalondebwa. So ne guleetera omuwendo guno okuba nti gukula okuva ku 3,000 okutuuka ku 5,800 n'okusukkamu. Gena maaso. People to understand this. Because when you go out there, say, oh, this polling station got a is it your one? No, please. We have split the polling stations. And that's why, whereas in 2021 we had 35,000, about 600 polling stations, now we are having 50,000. 38. We are now having 50,359 polling stations. About 50. Okusinziira ku byabakama akakiiko kakutegeka omusomo okwetooloola eggwanga lyonna okusomesa abalonzi ku bw'omu obugenda okukozesebwa mu kulonda okujja. We are going to sensitize the people. We have already started preparing what we call the voter allocation slips so that our people, the voters, know where to go. But when sirabanga ku kitongole kinafunga kitongole ky'akakiiko k'ebyokulonda. I repeat this. Sirabanga ku kitongole kinafu nga kitongole ky'akakiiko k'ebyokulonda mu myaka 5 egibaweebwa obudde bwa myaka 5 nga muteekateeka akaluke tuba tugendamu. Mungamba nti ng'ebula ennaku 39 zetusigazizaayo campaign zizigweko. Mu nnaku 39 ezisigaddeyo campaign zigweko, akakiiko k'ebyokulonda mwe kateekera okusensitizinga oba okusomesa abantu butya bwe bagenda okulonda. Kino bakiyita batya? Mu myaka 5 nga mmwe muvuli in charge era mukimanyi nti obuvunaanyizibwa buli ku mmwe obw'okutegeka akalulu. Muddidde ng'ebula ennaku 39 ng'olwaleero bwe luvaako oba wasigadde ennaku 38, kitegeeza mulina space ya mwezi gumu okusomesa eggwanga lyonna ku butya bwe balina okulonda n'obuuma bwammwe obujja bwe mugenda okweyambisa mu kuki mu kukuba akalulu k'omulundi guno. Obwo bunafu. Yes. Mwami Simon Byabakama omulamuzi akulira akakiiko k'ebyokulonda awo muli banafu. Abantu baali badde basomesebwa dda emyezi ng'ena 3 ng'ebirango ku radio kwebiri, ebirango ku TV kwebiri, ku social media kwebiri, everywhere ne ku byalo ku radio z'oku byalo. Cause budget mugirina. Nga bwe muyina supplementary budget gye mwatutte mu parliament ba confirming oba sente eza embalirira gye mwayagadde ba approving eya supplementary. Mwali musobola okuyisa supplementary budget oba mwali musobola okusaba parliament ebawe supplementary budget ebasobozesa okusensitizinga bannansi ku butya akaluka kubwaddi era bayina kakuba batya biki bye bateekeddwa okwewala obutatta kalulu kaabwe na biki bye bayina okukola okumakinga sure nti balonda omuntu omutuufu. Nga bagamba mu mwezi oguwedde nti sirina TV gye nali nteze, sirina radio gye nali nteze, nembeerako okumala essaawa 2 n'empulyako ekirango ky'akakiiko k'ebyokulonda. Naye tweteekera akalulu akagenda obeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 nga n'abamu ku bannansi tebamanyi nti ennaku z'omwezi 15 ze ziriko okulonda okuleka abakozesa social media. Waliyo omuwendo gw'abantu bangi mu misoso gy'ebyalo nga ne Maka TV tebagirina. Mwe mwakola population census government y'eggwanga Uganda. Bwenzira ku kibanja kya UBOS ekitongole ekivunaanyizibwa mu kuwa ebibalo n'omuwendo gw'abantu n'ebintu byabwe. Ogenda kusinkana nga bakulaga district ng'eyeddokoro Mwami Kyagulanyi yabadde campaigning lunaku olw'ejjo nga mulimu abantu abakozesa social media just 3K 3000 emitwalo 13,000 just abantu abakozesa social media. Kwabo nga kuliko amaka agatawera mitwalo 5 agakozesa agayina TV maka ne radios.
kitegeeza nti radio stations z'oku byalo oba bino ebizindalo by'oku byalo singa biweebwa omukisa okusensitizing oba okusomesa abantu nga akakiiko k'ebyokulonda kakutte ekirango ne kakiteekayo omuntu oli abeera aweya era abamanyi ku kiki ekigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 alina kukikola atya biki byateekeddwa okwewala mulinga abali mu kkobaane ery'okutta obululu mulinga abali mu kkobaane ery'obutamanyisa bannayuganda bano be mutugambe miliyoni 21 eri mu register voters register gena maaso ne story ng'omukulu annyonnyola so that our people, the voters, okusinziira ku byabakama akakiiko kakutegeka omusomo okwetooloola eggwanga lyonna okusomesa abalonzi ku bw'omu obugenda okukozesebwa mu kulonda okujja. We are going to sensitize the people. We have already started preparing what we call the voter allocation slips so that our people, the voters, know where to go. But when we split a polling station, we do not move it from here straight to the roundabout. Mbuwadde akakiiko kakozesa obuuma buno n'enkalala z'abalonzi nazo zakozesebwa. Aba agents be polling station abanakakasanga nti ono mulonzi wali mu register. Register genda kubeerawo. Ekyokusatu bw'obeeranga mu register toliimu mukuuma tujja kubeeramu. Bye tugenda kuteeka mukuuma tubijja mu register. Bo abakiikiridde abavuganya ku bwa pulezidenti enkola eno bagikubyemu ebituli. Polling stations zino ng'okulonda nga abantu tebana nominatingibwa ba presidential candidates nga tubabuuza zino polling station mwazigazeetinga ekyo kyo tebakizeemu ekitegeeza era tebazigazeetinga kati ziri emitwalo 5 tetumanyi ziri luddawa tubasaba parking list nazo tezinnakola ki tezinnafuluma nebuuzo ndowooza mukitegedde n'ebifo bino ebyagazeetingiddwa oba polling stations ezaagunjiddwa tebanna bakubuulira bantu ziri luddawa ojja kuba omanyi olondera ku ekereziya bakusange ng'ate olina kulondera ku muzikiti mu polling station eyagguddwawo naye nga n'omuzikiti mu kitundu oyinza okuba togumanyi oluusi anyway eyo nvuddeyo nja kuba nyongera okuba updates ku nsonga ezo kakati akabenje mu bitundu ebyerwengo olunaku olwaleero emmotoka ya gavumenti kika kya loole yes eremeredde omugoba waayo bwetyo neva ku kkubo neyingira ennyumba z'abatuuze ababeera ebbali w'ekkubo ezimu ku nnyumba zeeyingiridde emmotoka eno eyingiridde lodges mwesanze n'abaagalana mu ssaawa z'okwesanyusaamu nga baakereye emmotoka eyo neegenda maaso n'okuba nti etaataganya abantu ababadde bali mu mikolo abadde beekola obulungi obutagambika so nsalako katono nnyo ku story eyo mu maloboozi n'akatambi and then ebisigadde tewaliwo abantu bakoseddwa naye tewaliwo muntu n'omu afiiridde mu njege eyo motoka ye yeri namba UG 208 FC yes ye motoka eyo ebadde involved mu kabenje abantu abasangiddwamu bakoseddwa naye tekuli muntu n'omu atwaliddwa mbulamu mu mbeera efaanaganako bwetyo kale batuweko katambi ako seconds nga 3 tebisaba butayiika nawe olaba wantu nga wagenda kukweramu ate tebagaanye mama no tubagaye balindeko tujjemu ebintu balemye kati ate nga bagga bali mu kugira naye afaanayagala nze nkole ntya wandibagambye ne balindako enyumba gyeri egenda gwe ebintu mulipolaweza bantu tebagenda
bye bifudde sides zeyo mukama mulungi ntewali muntu n'omu alumiziddu afiiridde mu kabenje ako. Ne nkubiriza abagoba b'ebidduka always okubanga bali alert ate nga bali soba. Bwe nvaayo eyo ngenda kwolekeza eggulu si birungi offices za National Unity Platform ezisangibwa mu bendo ly'eggulu eno mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero zirumbiddwa era bwe zityo ne zimenyebwa. Okusinzira ku amawulire getufuna galaga nti offices zino zasaliddwako oluvannyuma lw'ekkubo erigenda ku offices zino okublokingibwa ab'ebyokwerinda aba military. Era kigambibwa nti tewaayiseewo kabanga mpaawo kaaga offices zino ne basanga nga zimenyeddwa ebintu byamu eby'omunda okugeza nga furniture oba biyite ebibajje ezimu ku documents z'abantu ezibeera mu kibiina munda mu pate bagenze maaso n'okuba nti bazisaasaanya bazoonoona. Tekinnakakasibwa bintu bimeka ebyatwaliddwa naye bingi ebikakasiddwa nti byo byayonooneddwa. Okusinziira ku Bobi Wine ng'ayita ku mutimbagano gwe asobodde okubeera ng'ateeka obubaka ku mutimbagano ng'ategeeza nga offices zino bwe zaalumbiddwa abatamanya ngamba mu mbeera eyo oba agambye nti mu mbeera eno ekitebe kya National Unity offices za National Unity Platform ezisangibwa mu kibuga Gulu zagenze maaso ku lunaku gye babadde balina okulaga ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno gwe tulimu ogw'e12. Yes, Bobi Wine gyagenda okuba nga campaigningira offices zino mu ssaawa eziyiseeko emabega zayonooneddwa era nga security operatives oba abasajja abamukwata mmundu ab'omugigi guno oba omulembe guno bebagenze maaso n'okuba nti bagenda ne boonoona ebimu ku bintu omuli ebibajje okwosaako ne records eziterekebwa munda mu kitebe ky'ekibiina. Era bw'atyo n'agamba nti waliwo items oba ebintu eby'enjawulo bye babbye mu office eno. Agamba abantu bano basoose kuba nti bamenya bablockinga ekkubo erigenda ku kitebe oba ku offices z'ekibiina kyabwe era nga abantu bagamba nti military ye ya blockinze ekkubo eryo enguudo zonna eziyingira oba ezikutuusa butereevu ku office eno military ye yabadde ezikuuma ng'era yeziblockinze. Obumenyi bw'amateeka buno nga bugenda mu maaso tewali police weyaviiriddeyo kubwogerako mpaka na kaakati era bagamba oba Mwami Kyagulanyi awandiise ng'agamba nti protest vote 2026 let's put an end to this madness. Agamba akalulu kano ak'okwekalakaasa muteeke oba twegatte tuteeke enkomerero yes ku bulalu n'ejjoogo erifaanaganako bwe lityo. Bobi Wine asuubirwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga lwe lw'omukaaga luno olwa wiiki eno lwagenda okuyingira ekibuga Gulu no campaigningirayo n'abantu be. So ab'ebyokwerinda kigambibwa tebabandadde kulinda lunaku lwa mukaaga balumbye offices z'ekibiina era bwe batyo ne bazimenyaamenya ne badestroyinga. Ndabyeko obumooli nga buli destroyed, ndabyeko furniture nga nabyo bufaananyi nga byonooneddwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Yes, but this is not the first time okubeera nga National Unity Platform erumbibwa offices zaayo oba ebitebe byayo. You remember ekamocha NUP gyezaalibwa oba gyetandikira amakanda gaayo. Tulabyeko amagye ebirundi mingi ne police nga bakonaganira wamu nga balumbagana offices oba ebitebe by'ekibiina kino nga bagezaako okubreaking oba okumenya era ne bajjayo ebintu bingi omubeera ebyambalo computers buli kimu ne bakitwala. Mujjukire ekamu wanekavule era NUP bajja ne bagezaako okuba nti bazindako ekitebe kyayo ng'obudde bukisaasaana ne batwala buli kimu ekyali kikozesebwa mu offices ezo. So neje buli kati tebikomezebwangawo byatwalibwanga bizibiti ate wataali warrant ebakkiriza okukola ki okumenya oba okulumbagana ekifo ky'abantu abayikkirizibwa mu mateeka mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale kakati ate ye Bobi Wine olunaku olwaleero ayolekera mu bitundu bya Oyam
okwosaako n'ebitundu bya Omoro. Yes, oluvannyuma lw'olunaku olw'eggulo okuba olukuŋŋaana lwe oba okusaba obululu mu disitulikiti eya Dokoro gye yasembedde era gye yasuze. Ono asimbudde mu disitulikiti eno eya Dokoro okusobola okwolekera disitulikiti ya Oyam ne Omoro. Bakyali mu Lango sub-region gye bagenda maaso n'okuba nti bafefetera obululu bwabwe. Yes, omukyalo oyo Madamu Lina Zedriga agenda maaso n'okuba nti akulembedde olutabaalo mu bendobendo lyeyo era awo nga olaba oluseregende lw'emmotoka entonotono ezimutambulirako. Yes, babadde bamaze okuba nga bessa mu ddene okwolekera wenzijidde ku mpewo nga bakajja bateeke ekigere kyabwe ekisooka mu Oyam. Bagenda kuba bakuba olukuŋŋaana olusembayo mu disitulikiti eya Omoro naye nga basookedde mu Oyam. Wenzijidde ku mpewo babadde bamaze okuba nga batuuka mu Oyam era nja kuba nzija mu mawulire gaffe agakoze olunaku kawungeezi ate mbawe biki ebinaaba bifudde sides zeeyo. Kakati ate ye Vice President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Vice President wa National Unity Platform mu Buganda ye Honorable Muwanga Kivumbi. Yes, bw'omulabako tasobola kukkiriza nti ye musajja wa black oyinza okugamba yenna yamuguzizza ekizigo bwe tumugwako tumutuge. Honorable Muwanga Kivumbi nkutumiddeko nnyo, salamu alaikum. Omusajja bamukubye ka makeup etayi eyo gyolaba myufu naye etayi yakyusizaamu mu kala. Kakati munda olugoye olwabadde lwambaddwa lwa white oba lugoye lweru kakati ng'ekkooti bw'ogigattako then n'ogattako naye kala ye nakyo kala ye nga ye omuntu ndowooza olaba kati ekkooti erimu ebitanga ya brown soko mpeeko mpako power our power NUP everywhere abange mbabulire enkya tulumba butaka tuli kibibi tugende maaso era tusinkane wano essaawa 8 ate tugende kusenjiri ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform. Mwebale nnyo mwebalire ki? Naye omusajja mutidde. Mwetenda kulaba olaba ki? Olaba ki? Kikyolaba ekyo? Kakiwunzike olaba ki? Mwetenda okulaba olaba ki ekyo? Yogera kyolaba. Mwetenda kulaba olaba ki? Olaba ki? Nze bwe ndaba Honorable Muwanga Kivumbi bali kukubona. I think tuli kukubona. Kale ebyo byebimu kale kubirwanya abantu. Afadhali enguudo zikolwe abantu bawo omusolo sente mpitirivu ebitagambika ze bakwata ne bawaayo mu musolo. Singa tisi abantu mubakolera enguudo singa basiimu naye abantu enguudo temuzikola zijjudde enfuufu zijjudde ebinnya. Lengera omusajja kati agenda kuddayo ewaka abaana babaagala okumuwahaaga abatangire baleme kumuwahaaga. Kale bwe nvaayo eyo bananga abantu balina obulumi. Abantu mu dduniya muno mubalaba nga batambula naye abantu balina ebibaluma. Gavumenti abantu abagikyaye ennyo ate be bantu abaali basinga okugyagala ennyo. Simanyi oba lwaki omuntu ali exposed nga atambuddeko alabyeko oba asomye nnyo ebyafaayo oba asomye nnyo ebintu ebyenjawulo obwongo ne bubeera exposed ku bintu ebyenjawulo ate lwaki akyawa nnyo gavumenti ya Mwami Museveni? I don't know. Simanyi lwaki kiri mu perspective eyo. Waliwo akatambika omwami ono abadde ali mu kibuga ng'agenda maaso n'okuteekako ekizindaalo kye ng'akutte ne microphone ye alaga obulumi bwalimu na lwaki ali mu bulumi buno
abangi kumwe muyinza okuba mulabyeko akatambi kano nga kasaturatinga ku mitimbagano, abangi muyinza okuba temunnalaba katambi kano. Let's take a look kufe batannaba kalaba katambi kano, then naffe abalabye katambi kano tuddemu tukongere obudde tulaba amakulu agali mu bulumi bw'omuntu ono. Ntunuulidde abantu ab'enjawulo ababadde batambula naddala abayise nga batunuulira omuvubuka oyo oba omusajja ono, ne ntunuulira ne face y'omusajja ono, kiki kyennyonnyola, kiki kyegamba, ne ndireetinga embeera omusajja ono jjannyonnyola butya bwe yatuukawo, kwegamba n'enkuba ka picture n'ensiiga akafaananyi n'enjagala nyambala obulumi bw'omusajja ono. Ekyamazima abantu bayita mu bingi. Tutereka akatambi ak'omwami oyo. Nagenda n'agitunda obukadde 5 ako gonna maanyi ga Kyagulanyi kubesigana bamuwa kaadi nagenda n'agitunda obukadde 5 ako gonna maanyi ga Kyagulanyi kubesigane gwe baziwa kyogereko eri embalala bakulembeze batuvuddemu naye ate abatuuze eggulo baziza olukuŋŋaana lwa Museveni yamaze okuvuganya bulungi ne poliisi n'ensomba ne bawera nga basuubira emmere teriiwo oyinza oliisa eggwanga abantu baleke bakole beeriise walakyolowooza tojetuwa emmere tukulonde emmere eba ya lunaku lumu ekkololo nomala emyaka 5 zirimu ennaku mmeka banageze nkiwa n'okukaba amagezi nga amaziga nga bavubuka bannange baganye otegeera kubawonyaawo alaterekati abavubuka be bakyasinza otukusuuza akalulu kano abavubuka ngenda kukeera ku macanga nga aziruka nyingira woono nga kino kyalya ssente kikuba essimu bannone okitegeera kyekituluma ekyo ate nga tugenda kuddukaddukamu era buli muntu woolikeera ku dduyiro tibakulimba tulina okuddukamukko Uganda tosobola tereera nga tusirise luli batusuubiza eryato nti emmere ze yakola ki tulina kwerwanako nga ffe abatuula wano abaana boogenda baleka wano woyonoona nga gwe bakuwadde obukadde 10 n'okola ebyekisiru olumala ozimalawo abaana boogenda baleka mu Uganda kyogereko bagambeko kanyiga mu myaka egiddeko gyonna okitegeera bagenda kuwa n'omwana wo bamuwe n'omuzukulu balimuwa muzeeyi mwanyi yagitunda omwana yagutunda ebisiyaga yabitunda kyaganda yakitunda kyogereko okitegeera kati mwamudde wano ne mugamba muze ndeekaana Katonda abawadde n'omukisa okujolekaanira wano kuba nange sinzanyumirwa nnyo nange ntya naye nyina obikola olina obyogera omulembe gwaffe abaana bagenda tubuuza enkya taata mwakola mutya siyeffe bannayuganda tuli bagwira sawa yaleero omugwira akusinga kuba yunivesity ajja mu Uganda ne batwala ku ssente y'omuwi omusolo ne bamuwa gwe n'ogula boda ne bagikwata nga bagalaga okitegeera omukyayina alonda golodi gwe munnayuganda olonda bicupa banaye muzukuke kyogereko omukyayina alonda atya golodi w'eggwanga Uganda ngewabwe bavaayo omutirisu kola mazzi kikyobugagga kyekyayina mabanda okitegeera mwesibye ku busajja obwo obutitizi bubaggwemu tulina okufa nze kati nze nga njogera nga sinnafa protest vote bagambe nga ani alumanyi yinza n'okufa ebirala ssebo okitegeera yinza n'okufa obulwadde kuba neddagala tiwali bagambe protest vote agenda kukola atya bw'okuba essasi oba onnyambye muganda wange kubanga mbasigenda kutambuza kabbo tate bannange munsondere okugulu kwalwala munsondere kuba ku mutima nkwegayiridde bw'oba onooli enkuba kuba ku nyo kubanga n'okubeera mu baana bo nga tosobola balabirira era tobataata omukazi era asigala namwandu okitegeera tubegayiridde banaye mukole gye tubagamba tuli bayaye nga bwe mutulaba naye ffe abaliwo abaagaana okulya ate Kyagulanyi yatuyamba nnyo n'atawangula luli kuba yali agenda kufuga n'empuuga Sseggona Abedi Bwanika yali agenda obawa obwa minisita Ssebo twabawona kyogereko wakubawonyawo enguzi ne batusiza eggwanga lino ku kisenge ate naawe ne bakusanga ne bakuwa emitwalo 2 era n'olonda agikuwadde emitwalo 2 gikwate tolonda oyo tegenda kwagala mu bugagga bwe kuzzaawo oyo omusajja
Kasolo w'ekyotera yatunda ekizimbe obukadde 3 bukyali wali na bikasa omukazi n'anoba koolu Kasolo ne yeesimbawo abantu ne bamuwa akalulu n'awangula n'afuna obwa minisita yabissaawo dda naye nakati era akyayagala obukulembeze yali ebisanja ebyo 2 naye era nakati gyali ali era atoba n'abaana abato. Olaba abantu abalina ensonga zaabwe banoonya platform kwe basobola okuze expressingira platforms ne zibula. Bw'afuna oluwenda wasobola okwogerera ebigambo bye obulumi ne bumuva ku ggumba oba ku mutima awulira ng'ayagala abyogere rapidly speed etenkanika afadhali biggweyo. Ekigambo kyasembyezzaayo mukiwulidde omubaka mu kaseera k'okunoonya akalulu atunda ekizimbe kye millions 3 ng'akimanyi bw'ateekamu ssente ezo n'agabako mitwalo 2 mu constituency abantu ne mumuwa akalulu emyaka 5 agenda kusooka kuzzaawo bizimbe bye ebyatundibwa property ye yatundibwa asobole okununula ssente ze ate then alabe butya bwayongerako ku properties ezinamusobozesa okuyingira akalulu akakolaki akaddako kubanga bano abasajja buli bayingira mu parliament eva tebaagala kusikibwayo babeera baagala top up ku bye balina top ups zokka ze baagala. Obulumi bwayogera ne bwannyonnyola sisobola kuwunnyonnyola kusinga ye mmanyi obulabi obuwulidde naye kiki kye tuyiga mu kino abantu abalina okuddukirira omuntu wa wansi omuntu omunaku peasant bakoze kinene nnyera kyamaanyi okwesamba peasant oba bwe njogera bwe nti ontegerekekwa nti omuntu olwalero bamuteerawo ssente z'emyoga ng'alina okufuna emiliyoni ya ssente emu atandikira okwo okuyiiya obulamu ne office bwe batadde ssente ezo waalina okuzikima bw'aba asayininga miliyoni emu mu reality ne bamuwa emitwalo 5 kyokka ssente ezo zimuweereddwa alina okukola ki okuzizzaayo. Ebitabo oba records ziraga nti omuntu oyo yatwala miliyoni egi naye nga yali mu office yamuwa emitwalo ameka olwa emitwalo 5 olwa desperation eyali mu muntu oyo yawalirizibwa okutwala emitwalo 5 ng'ataasayininze kakadde nga talina bibuuzo olw'ensonga n'aga5 omwana we baali bamugobye fees kyokka ssente zakimiza PDM zigamba zakwekulaakulanya naye ejya5 agisitudde agitutte olw'okuba omwana bamugoba school fees. Now who is confusing who? Omukyalo ono bw'anaabeera alina gy'alaze ne bamugamba bakubanja akakadde ka ssente agenda kubuuza akakadde kaaki nakatwala ddi era kaali kaadi bamujjukize nti wasayininga akakadde kano signature siiyo tewasayininga ssente za PDM ati bannange nze nakwata emitwalo 5 era ze mmanyi bamugambe weewacha weewe wasayininga kakadde oluusi basise properties ze because at 10 time kati essaawa zino kyemulina okumanya omuntu gwe banja ssente za PDM bw'aba afuluma eggwanga takkirizibwa kusala ku airport ayina looni ey'eggwanga ayina record eyo baagiteekako dda kubimwogerako era okutolya ssente za PDM nolowooza nti ogenda fuluma eggwanga emiliyoni emu ekulemesa ddiiru ng'ofunye ddiiru ofunye ekirime ebweru kikusasula emiliyoni 5 omwezi ng'otaddemu buli kimu okinvestinze olunaku lw'okufuluma otuuka ku airport nga bakugamba obanji bw'asooka osasule ssente za PDM olyoka ofuluma eggwanga nga wallahi n'ekitanda olesa okitunze okusobola okumalayo ssente za tiketi oba okusobola okukiryalinga agenti wakufulumya eggwanga. Kati ebyo byonna bannansi tetugenda bitunuulira era tuyinza obutabiteekako ssira kubiraba. Obulumi obwo abantu abalina eka z'ettaka 100 omuntu omu omunene mu gavumenti n'awamba eka z'omuntu 100 ne bagenda ne mu amateeka kale oba kooti judiciary ne ziba za kisa ne ziraga nti omuntu ono wamuwambako ekintu mu maanyi n'okutiisatiisa naye muliyirire either avali oba lisasulire n'osalawo option y'okulisasulira naye mu kumusasulira omuntu gwe watwalako acres 10 n'omuwako eka ate naye oluusi teweze ate naye ogimuwadde wakati mu kumutiisatiisa. Abantu balina obulumi real pain obwaddala
omuntu yekka yali atutte omulwadde mulago ne bamugamba nti omulwadde we yeetaaga eddagala ne bamubuulira eddagala kikaaki n'abagamba mulimu kube ne bamugamba oli musiru genda ku famasi akapapula kaako famasi eri bweru wa ddwaliro erya gavumenti genda ogula eddagala olireete oyo yamanya obulumi bw'omulwadde gwe yatwala mu ddwaliro lya gavumenti ng'asuubira okufunayo obulamu bwa muntu we omuntu we ne bulugenda oyo yekka yagenda mu ddwaliro lya gavumenti n'alemererwa okulaba dokita na sente za consultation fee ku dokita wa ddwaliro lya gavumenti yoyo asobola okutegeera obulumi gwe bw'otasobola kutegeera. Omuntu yali atutte omukyalo okuzaala n'alemererwa okulaba ku mukyala we ng'azaalira mu budde, mukyala we ne bamulinda ne bamutuusa ku level y'okuba takyasobola kusindika ne bamusala ekiso ate ne bamugobaganya mu ddwaliro olunaku lumu nga tannaba na kuwona nnaku bbiri. Oyo yategeera obulumi gwe bw'otasobola kutegeera. So abantu balina obulumi and they are willing okweexpressing obulumi bwabwe mu ngeri yonna gye basobola. Wafunidde oluwenda, wafunidde olukisa olwogerako eri abantu n'obuzindaalo batandika okubulwanira. Abantu abamu ekibaguziza microphones zaabwe bwe bati kunnyonnyola oyo omusajja aguze ekizindaalo walisanga ng'ekizindaalo ye yakyegulira ng'awulira alina wayagala okutuuka okwogera. Yagenda ku radio tebamuwa mukisa, yakikyala ku TV lwa nsonga zikontrolingibwa teyafuna mukisa. Kyeyava afunamu 5 n'agula ekizindaalo ekiriko ne microphone okigulira bugulizi manda na kikyajingira wa mulirwana n'ofuna watch staginga n'oyogera n'omira omwoyo obulumi obukuli ku mutima n'obulelizinga out n'otetta. Ekyo abantu kati kye baliko. Government singa tebe ensaale nnyo mu kaseera ke tulimu kano ak'obululu okunoonya bwekwatagana n'ebitongole byayo ebyokwerinda obutatabangula nnyo mitwe gy'abalalu, kuba bannayuganda ffenna tuli balalu. Naye omulalu bw'oba onaamukwata noonya engeri ennungi ey'okumulimbalimba tomupakukira. Naye singa ebitongole by'ebyokwerinda binaalemererwa okukwata abalalu bano bannayuganda mu mbeera y'obukakamu, abalalu nabo ne basituka mu mbeera y'obulalu, nsuubira okuba tugenda kulaba ku results ez'emirambo ate ekitali kirungi kuba tetwagala kuyiwa musaayi. Omuntu avaawo n'akaluluke kamu n'akatwala ku polling station ng'akimanya akaluluke ke kagenda okumweyimirira obwesigwa bw'atadde mu mwoyo gwagenda okukawa. But the moment bwe banaawera 2 nga buli omu yagenze yeesiga oyo gwe beesize ne bamukubira akalulu kaabwe, mwe ne muveeringa mubalaata ne muzannyira mu kalulu k'abantu abo abaweze 2 abasangiddwa nga bali omu ne bekuŋŋanya ne bawera 2. Abantu abo bakubaako kye bakola, mwe be banaalabanga ababanyigiriza oba mwe be balabanga abazannyira mu kalulu ke bataddemu essuubi lyabwe okubabbulula oba okubanunula. That kind of pain tojja kugitegeera bw'oba oweese emmundu. Naye nkusaba ali mu security omukwata mundu wegendereze era wooye okakkanye n'ekulyanyi lyossa ku muntu oyo ali depressed. Police and all other security agencies, you need to consider and to know nti abantu bemutabaala abamu bali depressed. Remember, population esinga kulaga nti abavubuka be basinga obungi. Abavubuka bangi balina emirimu ne gisaanawo ne badda ku biragalalagala. Abavubuka bangi baferebwa bu business bwabwe ne butusanyizibwawo abantu abanene mu government. They are all depressed. Abavubuka bangi abaali batandise okustruggling okubeezaawo obulamu bw'ekivubuka ne babawambibwako emaali yaabwe up to date tebayiyanga capital. Bagezaako okwewala okubeera abazibe emisango, bagezaako okubeera abantu abalungi, naye bawalirizibwa oba bakakibwa
okwesindikiriza okutuuka mu mbeera ebakaka okukola bye bataagala. Kiri gye bali ab'ebyokwerinda okuvaluwinga obulamu bw'abantu bano n'okumanya butya bwe bayinza okubengeejinga singa baba basazeewo okubafeesinga abantu bano baleme kukozesa maanyi. Nkirabyeko mu campaigns omusirikale omu avulayo n'akwata omulala banne mukaaga ne bajja ne bayiikira omuntu gwakutte ne bamukakkanako ne bamukataaga konde ne bamuyuliza empale taata omwongera birowoozo ku birowoozo byalina. Oluusi ekimuleese ne mu campaign awuliriza ebigambo by'omuntu oyo nga bw'ayongera okutoowolola obwongo bwe buleme kulowooza nnyo ku kiri ekimuteeka mu depression ewaka. So I think obudde bwebo Pavini bumpeddeko. Nja kukkiriza mbasinkane mu updates eziddako mbana nyingi buli lunaku buli ssaawa. Nze Vicky tusinkane mu birala mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 07035469. Tugambe nti kya intelligence oba gwe kyagaana buganyi kyagaana ndowooza singa oli kyagaana n'emyaka oba emyaka najyo giyina engeri gye gitukwatamu speed eno nga tetugisobola nga tulisakugamba nti nali mvuga emmotoka mu Uganda wano twaliwo esigenda ngako nga nevuga naye kati sikyasobola ntuuka ku round about nenziddamu emirundi ebiri nga nadde ngenda bugoloobi nadde ndaga neweetooloola nodde nabuliddeko nawe ku Blessed Tower nembula nenesanga nga ndi muwanuwe tebakukutte poliisi bane muve ku kigambo myaka era nze njagala kwebaza Yoweri Museveni akyategeera bulungi nnyo ku myaka 84 nenze 71 nina ekizibu kati sibiriiko ebyo byonna TikTok simulaba siraba WhatsApp balaba ndabe oba bawulira mpulira olaba n'okuwulira n'owulira email byonna SMS ako kati kikakase nti omuntu bw'okaddiwa ebintu ebimu oba olina bivaako kiva ndowooza ku mmere gye twalya ffe twalya nnyo muwogo twalya nnyo muwogo n'eggobe omanya eggobe eggobe balifumba ne balyanika ne likala ne balisa ne balisekula mu kinu eryo bakuwa amazzi naye amazzi gano galinga ngoba mafumbe obanga basena mu nsuwa tebafumbanga ate gubimanyi oli wa Jojo wano nenze nkubulira ebyaffe naye galabika tegalinga mafumbe basena mu nsuwa ag'enkuba onako okuluzi ne bakuteera mu sowaani ne bakuwa egundi eryo eggobe n'oteekamu ensaano n'olyoka okoze ettuuke nga kyemulya kyekibakuumye kyekituleese okubanga tetusobola ebyo bya WhatsApp